okimanya anoonyeza ddala akalulu oli gwe baakuba abago wamanyi famire mulengera agenda agaba kupapula pulezidenti wamwe wuuyo. Hello, eddoboozi muliwulira simanyi guys, soko typing awo mbulira oba eddoboozi liri clear. Yeah, live from Canada. Wow, good morning Lutaya. Lutaya muganda wange ow'eŋŋonge. Ho! Wulira essanyu ng'omuntu alabye ku muganda we. How are you, Sebo? Kansubira oli bulungi. Ab'e Canada bagamba batya naye nga tuli wano Kabaale tugenda Kisolo. Ya tuli wano Kabaale tugenda Kisolo. Wow, my sister. Yes, Lutaya, my bro. Oli bro wange Sebo z'Ekiganda Swabra ow'omukisa. So wensinkananga gwe Lutaya mba musanyufu nnyo kuba mba ndabye ku muganda wange ate nga mulungi. Ate mo special nga tuli ku kiriya nnyo respect. Okay, wekiba nga kiri kiriya kale nange kambaweereze Robert Kyagulanyi Ssentamu Ali agenda Kisolo kubanga agenda ku meeting abantu beeyo kubanga akuba campaign ye olwaleero amalira Kabaale. Right now tuli Kabaale naye nga tuyitamu buyisi campaign yaffe eri Kisolo. Hello Swabi. Hello, how are you today? Kalungi, how are you sweetheart? Amanya gange nze Swabra oba Swabi ow'omukisa. Televimba wendi okubanga nkutusaako president waffe wawaali wonna olunaku olweggulo twatambudde bulungi naye maama we twatuuse Masaka. Twatuuse Masaka kyabadde ekirala. Tiyagasi yavuze embalala tebatukkiriza kuyitamu. Twasanzeewo ebimotoka nga biyitirivu nga bigaddewo mbalala nga terina gy'oyita. Abantu beno balaze Robert Kyagulanyi Ssentamu omukwano bambi. Balaze Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne First Lady omukwano. Buli w'olaba wonna musanyufu nnyo. Buli w'olaba yenna musanyufu nnyo. Buli gw'olaba yenna musanyufu nnyo okulaba ku pulezidenti waabwe. Kwata bali eri. Embeera bwetyo bweri wano mu kibuga e Kabaale. Abantu beeno babanyankolo babeeno be Bakiga bannange baagala Kyagulanyi. Wow. Thank you so much people of Kabaale. Buli omu akola omulimu gwe. Abaana balina buno obupapula obuyigiriza okulonda. Bayitamu we basomesa abantu how to vote. Bayitamu basomesa abantu. Buli omu akola omulimu gwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Mama Africa, Mama Uganda, First Lady Babi Kyagulanyi Ntungo nabo naye waali wano okulaba nga ate afefeta akalulu. Okay, pade mukwano kambalinde mukama nabalabye gula ekiro naye kambalinde mukama Katonda katubasabe abatambuze bulungi. Just mwegendereza amakoona ago mweberere mu mwana amakoona ago si malungi mba mumuvinga naye nga ffe tuli eno Kabaale tugenda Kisolo. Tuli eno Kabaale tugenda Kisolo. Omukwano abantu beno gwe balina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza ogamba bali mu Central naye bali eno Kabaale muganda wange ampuliriza ate bali wala nnyo bali mu district Museveni gye yeekwata.
baagalira ddala change tebaagala mmanya. Buli muntu yenna musanyufu akutte essimu ya alikodinga ayimiridde ku dduuka lye nga waawubira ku mukulembeze addako ow'ekkumi. Omwana omuto, omuntu omukulu, bonna basanyufu nnyo. Oh my God, this is Kabale. This is Kabale. Abantu basanyufu nnyo okulaba ku mukulembeze waabwe. Abantu basanyufu nnyo okulaba ku mukulembeze waabwe. Gwe muganda wange alaba Bobby Daihatz. Nakugambye si mwana muto si muntu mukulu. Abantu beeno bannange basanyufu nnyo. Abantu beeno basanyufu. Oh my God. Oh my God. Ate tuyitamu kakwakwayo kubanga tugenda wala. Batugambye Kisolo wakyali wala. Tovolaba tuyitamu kakwakwayo naye bambye abantu basanyufu nnyo. Oba oyimiridde ku dduuka lye at least akuwubira ku pulezidenti we. Ayimiridde ku dduuka lye tekimugana kuwevingira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you so much abantu b'e Kabale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omukwano gwe mukedde okutulaga ku makya kuno. Thank you so much. Kamera clear nnyo. Thanks baby girl. Wow, Rehma. Thank you dear. Thank you. Tuli Kabale tugenda Kisolo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yayimirizaamu campaign ze nga Electoral Commission emuyise Mr. Byabakama yennyonnyoleko ku butya bw'akolamu campaign ze n'ekirwadde ekya COVID-19. Bw'atyo n'agendayo ku Electoral Commission naye ng'ebintu bye bamugamba just byamumalira bumalizi budde. Olwaleero atandikidde we yakoma era ng'atandikidde eno mu Western Uganda gy'agenda gy'atandikidde olwaleero era ng'agenda atandikira Kisolo. Naye ng'essaawa zino tuli Kabale. Abantu basanyufu nnyo muganda wange. Abantu basanyufu nnyo. Kugambye buli w'oyita wonna si mukazi si musajja. Oh my God, laba omukwano gw'abantu. Oh my God, laba abantu waggulu mu bizimbe. Laba abantu abaagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Laba abantu abaagala oli wa NRM naye akulaga musanyufu nnyo. Akutte ne kutama agamba ono ye mukulembeze kaabulanga ne NRM. Oh my God. This is unbelievable. Eno tuli wala nnyo ate district y'Abanyankole nnyo. Abantu naye abantu baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are with you live. Thanks for the update dear. Thank you to sweetheart. Thank you for sharing. Mwebale kubanga mutu supportinga nammwe kuba singa temutu supporting oba osanga singa eno tetutuukayo. Bantu mmwe mukola omulimu gwa ttendo nnyo. Mwebale kubanga mutu supportinga, mutuwa amafuta, mutuwa data, mutuwa ebintu bingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale na kusharinga message neyeeyongerayo n'egenda wala. Eno tuli Kabale muganda wange. Abantu bangi nnyo baagala Bobi Wine Kyagulanyi. Bano tetwavudde nabo Kampala. Abantu bali mu mayumba gaabwe ku maduuka gaabwe naye bagamba no. Bagamba omukulembeze wuuyo agenda. Oh my God. Thank you so much abantu b'e Kabale. Mwebale nnyo kutulaga omukwano guno. Naffe kitumalamu amaanyi we tujja ku kyalo nga kino nga ffeffe kaffe naye wetusanga abantu nga bangi. Daba abantu bannange buli wamu. Abantu basanyufu nnyo. Ngezaako okutwala kamera yange buli wamu nkulage.
kale gwe omulabi wa Bobby Diehards nkolera ekintu kimu, please share the video. Naawe janjawalizaawo wooli ng'osharinga. Naawe buli w'owulira essanyu nga nze eryempulira, just share the video. Thank you so much. Waliwo ngambye tulina Kabiga. Kabale twavuddeyo. Waliwo ngambye tetuli Kabale. Okay. Munansonyiwa ebitundu byeno sibimanyi bulungi, we mba nsobezaamu munansonyiwa. Naye kansubire ekifaananyi kyo kiri kiriya. Kansubire ekifaananyi kyo poliisi eno, poliisi etugoberera bugoberezi, poliisi tennabakubayo katiyagasi konna, etugoberera bugoberezi, tetunafunayo katiyagasi konna, poliisi eri mutugoberera bugoberezi. Omukyala Barbie Kyagulanyi First Lady waali nnyo, waali nnyo. Webale nnyo omulabi wa Bobby Diehards. Nkujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 14 bambi teweerabirayo masiki, teweerabirayo masiki muganda wange nkwegayiri. Ate wooba otwala totwala emu, twala masiki nga 3 oba 4 oba 5, kubanga waliwo muganda waayinza okwerabirayo ate ne tufiirwa akalulu ke. So twala nga 4 oba 5. Wabawo yeetaaze omulala nga tagenda omanyi abasajja bazibu nnyo, basobola omuganda okulonda lwa masiki ne bamugamba ssebo tolina kugenda mulayi, naye waabeera ne masiki agenda n'alonda. Eno tuli Kabale, omukazi yuli atema amazina olw'okuba alabye Kyagulanyi. Oh my God, guno omukwano tegugulwa, guno omukwano tegusasulwa ssente, totawaana. Guno omukwano tegusasulwa ssente, bakulimba. Tuli eno Kabale. This week kyeddako ng'ogyeko kisolo. Lubanda? Lubaale Kabale. Kabale. Ate sembayo zirinnya. This is Kabale town. Tuli Kabale. Abantu b'e Kabale batulaze makiwa. Abantu b'e Kabale mutulaze makiwa baaba. Abantu b'e Kabale mutulaze makiwa baaba. Asha agambye Museveni, cry for yourself, era ye yeekaabireko. Nze ngenda muvunaana omusango gumu gw'aliita Nabukenya. Muganda wange yattibwa poliisi ya Museveni. Rest in peace my sister. Mukama akulamuze ekisa, kuwa ekitangaala eky'olube. Museveni siri kusonyiwa baaba. Poliisi yo yatta muganda wange Liita Nabukenya. Museveni, I welcome come home. Okay. Tuli eno wammwe Kabale. Abantu b'e Kabale mutulaze omukwano baaba kuba muli wala n'ekibuga Kampala.
naye mutulaze nti buli ekigenda maaso ate mmwe mwakitegeera dda abantu b'e Kabale mutulaze omukwano bambi. Thank you so much. Oh, thank you so much. Abantu b'e Kabale mwebale nnyo okutulaga makiwa bambi. Mwebalire ddala, mwebale kwebeereramu. Abaana baagala pulezidenti waabwe addako. Akatawuni wenjogerera wano tukafulumye. Tufulumye akatawuni mpola mpola. Tufulumya akatawuni mpola mpola. Anagambye rest in peace Rita. Mukama muwumuze mirembe. Where is the venue? Venue eri Kisolo mukama wa muganda wange Sarah. Venue eri Kisolo. Just tugenda mugenzi tuyitamu buyisi tutuse Kabale ng'abantu bayitirivu beetaaga omukulembeze abawuubireko naye nga tugenda Kisolo. Tugenda Kisolo muganda wange Sarah. Yes, change erina okujja oba eyagala oba teyagala oba etya change erina okujja. Rest in peace sweet Lita Mukama Katonda amusasire amumuze mirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Wallahi tumumisinga Lita mweno situation mullo singa tulina Lita essaawa zino naye polisi ya Museveni yatuttira muganda waffe Lita. Essaawa zino campaign bakubamu akafaananyi kati singa tulina omwana wattu naye Mukama amusonyiwe gy'amusobako Rita amuwe ekitangala eky'olubeerera kimwakire. Museveni tujja kuvunaana nga nze Swabula bwe bulumi bwensinga okufunako bungi nnyo bwenkulinako naye muganda wange buli mulowoozaako neeyongera okwekyawa n'okwetamwa kisajja ekyo Museveni. Naye nga tugenda mu maaso n'okubaweereza abalabi baffe abalungi nnyo aba Bobby Diards. Munansonyi okulanduuka ennyo ogende ewa Rita. Just mujjukidde mweno campaign kati singa tuli naye Museveni polisi ye yamutta. Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Tugenda Kisolo naye nga kati tuli Kabale. Akatawuni tugenda tukafuluma mpola mpola naye abantu bakyali bangi nnyo. First lady waffe omu bw'ati. Yes, first lady wali nnyo first lady waffe. Abantu nkugambye webali nnyo okuwubira ku mukulembeze waabwe addako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu webali nnyo okuwubira ku mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange olunaku olw'eggulo we twabadde tujja motoka yaffe drone emyufu yafunye accident ne drone endala bayisiddwa bubi nnyo olw'ensonga poliisi yakubye tear gas. Ababadde bavuga nga tebakyalaba gye balaga. Tear gas yabadde mungi nnyo olunaku olw'eggulo gwe yabadde ku Bobby Diards buli kimu wabadde okiraba. Twayingidde Masaka tear gas n'asumulukuka ng'abasajja bakuba bukubifa nga bakuba buli we basanze oba waliwo omuntu oba tewali bo nga bakubawo ka tear gas. Drone yaffe ey'ebidongo etambulirako ebidongo n'ofuna ebuzibu. Ne drone endala okubeera Semaisima ne banne ba Bobby Kimunsa nayo we yafunidde obuzibu obwo. Naye twebaza Mukama Katonda nti tewali yafudde. Bafunye ebisago naye tebaafudde alhamdulillah. Beera weto weeri. Bweto bweri mpozi omulabi wa Bobby Diards olunaku lw'eggulo twadde tugula akazindaalo. Waliwo we navudde ku live waliwo eyansindikidde emitwalo 3 and Mubaraka Diards wa Zawedde Juuko
Thank you so much Sebo Diehards wazawedde sente naze receivinze lwakuba nabadde nvuddeko ku live naye sente naze receivinze emitwalo 3 webale nnyo webalire ddala Diehard wazawedde ya webale nnyo webalire ddala tuli mu kaweefube wa kugula kazindaalo kubanga omuntu ayogera bulungi nnyo ng'ate abaweereza eddoboozi ne liba nga livaayo bulungi ate saawa zino bintawaanya nti nina oteeka essimu ku mumwa muwulire ekyenjogera ate nga nina obbawa ekifaananyi ekiri kiriya bibeera bimbonyaabonya naye akazindaalo ako we tunaakagula kabeera kajja tuyambako eggulo twabadde mu kaweefube oyo era twasobodde okukuŋŋaanyayo emitwalo 3 egya Mubaraka Jjuuko ne Hassani yatuwadde omutwalo ne tuba nga tukyabulirayo ddala ddala balansi naye nga olina obuyambi bwonna bw'osobola okutuwa osobola okuteeka ku 0708 43 53 64 mu mannya ga Hajara Suna tujja bba tufuna obuyambi obwo basebo ne banyabo. Get involved directly or indirectly and change our destiny, change the future, our country, get involved directly. Onangambye Zoom tulabe president. Oh my God, president togenda mulaba saawa zino kubanga we tuli empewo nnyingi nnyo kati azeeyo mu motoka abantu tebaliiwo. So ayagala olaba president bambi beerako we tunaafuna one space nga tewaliwo mpewo njaba nzuuminga obeere ng'olaba president wo tusiime ayagala laba president SK agambye how much is it 25 ka 25 SK batugambye emitwalo 25 naye ng'olunaku olw'eggulo twafunyeyo emitwalo 3 egya Mubaraka n'omutwalo ogwa Hassani. Brenda, how are you, sweetheart? Nayo nayo mchawanyo pin the number. Okay, SK. The president is a servant because even the Holy Books says that a leader is supposed to serve, not to be served. That's why for those who read the Bible, even Jesus told his followers that I'm supposed to serve you, not you to serve me. So that is the leader. 0708 43536. Not this dictator who is just served by the people of Uganda because he builds each and everything out of them. He builds each and everything out of them. Remember, if you can think of the tax that is paid and you wonder where it goes, in fact, it's true, you can still wonder where it goes. Wow! So we have to Wadera! Mukale wao! Nimekuona baba. Suna ngambye pin the number enamba hiyo eri mu mannya ga Suna Hajara twetaaga kazindaalo guys tubeere nga bye tuweereza tubiweereza bulungi nga tebitubonyaabonyaamu wadde n'akeddagala. Omukulembeze avuddeyo okuwubirako ku bantu buli watuuka nga waliwo abantu ng'avaayo. Jjukira nti empewo we tuli nnyingi nnyo empewo lwakuba mwe temusaa tulabako naye
empewo kyetukola muganda wange si kyaku n'akamu n'akeddagala. Guys, what time are you going to Kisolo, please? At what time are you going to Kisolo? Anyondo tumushaka obali eddi erinnya munaye tugenda Kisolo just right now. Tugenda Kisolo just right now. Ya twakayisa akabaale mwabamanyi ebitundu byeno. Twakayisa kabaale kubanze simanyi wawe tuddako naye nga tugenda Kisolo. Tuli mu kkubo tugenda Kisolo. Guys, enamba maze ogipiningawo please. Kyonna kyolina just tweyanza nnyo tweyanzege. Tunoonya emitwalo 25 naye ng'olunaku regulo Mubaraka yatuwaddeyo emitwalo 3 koza ne Hasani. Amanya g'abantu saagala gamalayo naye n'atuwa omutwalo. So tunoonya emitwalo 25 kati tuba tunoonya omutwalo 21 okuba nga tugula akazindaala ako really ka Kabaale. Okay, Hajara. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala kubaako bantu bange. Olunaku olw'eggulo mbadde nkyabanyumiza. Poliisi yatuganye okuyingira Mbalala era yataddewo ebimotoka byayo nga we mugimanyi neggalawo nga tetusobola kugenda Mbalala. Yagaddewo ebimotoka byayo ne tuba nga tetusobola kugenda Mbalala. Bwe tutyo twavuze empaka gye twasuze bwe tugeredde olunaku olwaleero ate ne tweyongerayo. Naye nga baatugambyeko nti singa twayise Mbalala twanditukidde kumpi nnyo kubanga okuyita Embalala singa twakozesa luutu y'Embalala twandibadde tutuuka mangu naye tetwasobodde olw'ensonga nti poliisi yataddewo ebimotoka byayo ne tuba nga Mbalala emuggadde. Okuva lwe twasimbudde empaka okutuuka wano tewali tiyagasi yavuze. Abantu bano abapoliisi beeno tebannatukubamu yadde katiyagasi n'akamu. Tebannatukubamu yadde katiyagasi n'akamu n'akatono ennyo n'akeddagala. Naye nga bo abaana ba boda we bali nnyo kubanga olabe koona eryo eno waliyo ensozi olaba omusana gwaka mungi nnyo naye empewo mpitirivu. Empewo mpitirivu nnyo kyokka ng'olaba nti omusana gwaka. Yes, first lale eri Kisolo. First lale eri Kisolo mukwano. Then second lale eri Lukiga. Yeah, second lale ejja kubeera Lukiga. Third lale Kibaale. Kabaale something like. Naye nga guys kyembadde mbagamba nti twetaaga akazindaalo akasika amaloboozi nti we mba njogera obeera osobola owulira bye njogera ate nga n'ekifaananyi okifuna bulungi. Naye kati nina okukwata essimu ngiteeke ku mumwa gwange nsobole okukuweereza okuwulira eddoboozi bulungi ate nga nina okuwa ekifaananyi ekirungi. Kyovula sometimes muŋŋamba tereeza kamera biba binsumbuwa olw'ensonga tuba tetulina kazindaalo. Naye mutukwasizeeko mu nsonga ezo ba mikwano. Enamba maze ogiteekako ereeta Suna Hajara. Yeye embeera egenda mu maaso. Nze Swabra ow'omukisa okubanga ngenda kubanga nkuweereza. Abaana ba boda bakola obukolomooni. Abaana ba boda bakola obukolomooni obutasoboka. Naye nga ekibakoze obukolomooni obwo mukwano. Thanks dear Safe Jane. Okay sweetheart. Okay. Katusabe Mukama naffe atambuze oluguudo lulimu amakoona mangi. Lulimu ensozi mpanvu nnyo. Empewo nnyingi nnyo. Aba abantu beeno nkugambye abaana ba boda bakola obukolomooni. Oli piki agivuza agiyimiriddeko tayagala kumanya. Piki yagivuza agiyimiriddeko tayagala. Abaana ba boda bannange William. Come on, Mr. William. Tumiddeko nnyo ssebo. By every citizen is entitled to amanyi n'ekintu ye people power Tamale amanyi n'ekintu ye people power. Okay, amanyi n'ekintu people power amanyi gaffe. Yes.
same. Murije. Every people Nimuzamu hakaruru. below. Nimuzamu hakaruru. Yo. Embeera weto weeri abantu bamulindiridde wano eno kubanga bamusibulako bamuwubirako oba mulabako obulabi. Abantu bali wano sebo bagamba ffe ketumulabyeko kiwedde. Balinze mulina nga akubye eri essuuti eyakubi ng'ali mu kulayira. Oh my God. Thank you so much abantu baffe aba Bobby Diehards. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ye Bobby. Oba mugumire kyeki kati omuntu wagamba mugumire gwe ngoddamu ota kubanga ebintu bino sibitegeera bulungi munansonyiwa. Camera not fine. What happened? Hey, kantereze kati erieta ssaawa zino. Where are you coming in? Your voice is lovely, Hajara. Thank you so much. Thank you, Kato. Thank you so much. Yeah, enamba hii eleta suna Hajara. Just tutereko konna kono tuteereddeko kosobodde tubeere nga tugula akazindaala ke twogererako. Not individuals. Where they are. The land is also. Kiriya bangambye kamera kati eri kiriya. Ya mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mumbeereramu bantu bange kuba mumboosa. We mungamba nti eri kiriya we mungamba nti eri kiriya nga ntereezaamuko. So yabadde agamba nti kamera teri kiriya kansubire kati ekifaananyi okiraba bulungi nnyo nnyo nnyo. Nyini anti olwo mbeera ntedde ku mumwa njogere. Bwe nteeka ku mumwa n'enjogera olwo kamera eba ekifaananyi kijja bba tekiri kiriya kubanga essimu oba olina ogyesembereza obulungi kiriya tuli. Okay Kizito, thank you so much webale kubanga kwoli. Thank you so much guys. Mweyongere okubanga musharinga video eno. Mweyongere obanga musharinga. Buli omwe asharingire emirundi esatu kale ekitone nnyo. Ya buli omwe asharingire emirundi esatu. Kiriya baby Patrick. Bane Patrick, good morning. I'm gonna say Patrick ng'obadde ombuzeeko olunaku lwonna sinaabakulabako. Wasuze otya ssebo Mr. Patrick? Omanyi waliwo abantu bo bemanyi nga bo ba top fan ba Bobby Diehards nga wembeera kwendi nga nabo babeerako. Ya mwebale nnyo mwebalire ddala. Hey, SK agambye agenda tusindikira emitwalo 9 soon. Oh my God. Thank you mukwano. Thank you Mr. SK. Thank you so much guys. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay. Okay, tukyagenda mu maaso mwana waliwo. Okay, tugenda Kasolo guys, tubadde ku Gondia. Sasa
Hanga. Ask how far is the district now? Is it guys? Nange simanyi ate ne bendi nabo bonna banamawulire nabo kyemanyi tebamanyi. So mwe mutule butuuzi muterere just mbaweereze buweereza lugendo munyumirwemuko kuba kyemanyi namwe muli eyo mumisinga ebintu nga bino kati abantu bembazaale Kabaale mbadde mu misinga okulaba Kabaale. I will give SK a hug after the struggle. Okay. Fe tetubalinaako buzibu mwewe haga zammwe tetubalinaako buzibu naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala abantu bange. Thank you so much. Mukama Katonda abaddizeewo wenawonna we mugenda okuba nga wemojje tuli mugula kazindaalo akasika amaloboozi biba bitutawaanya guys cause olina okusembeza essimu bwoti ku mumwa oyogere ate ng'ekifaananyi omuntu aba ayagala kiraba nga kiri kiriya naye oba nga olina microphone essimu giteeka just distance noba nga oyogera nga bw'olaba essimu eri kifaananyi kiri kiriya oba tekiri kiriya ekyo tosobola kikola nga tolina kazindaalo ekyo kikola olina akazindaalo. So Mr. SK n'abalala mwenna abagenda osobola okuba nga mutubeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye banammwe olumu munsesa Bobi Wine omukulembeze w'eggwanga ddako Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne maama wa Uganda First Lady waffe omulonje ennyo Babi Kyagulanyi Ntungo weebali nnyo kubanga bagenda mu meeting yaabwe egenda okusookera ddala olunaku olwaleero oba lale yaabwe egenda okusookera ddala mu bitundu eby'ekisolo. Genda kubaawo munange nno nga nkuweereza nga nkutusaako pulezidenti ebigambo by'anaayogera n'ebirala bingi byonna ogenda bbanga obiraba gwe muganda wange yekomiddeko Bobby Diehards. Just kola ekintu kimu share the video yita munno omugambe nti eno kikutte jangu tulabe ebiri ekisolo ate pulezidenti biki byagenda okusuubiza abantu b'ekisolo singa banamu obwesigwa 2021 n'afuuka pulezidenti waabwe biki byagenda okubakolera. Beerako ku Bobby Diehards ngenda bambi byonna byonna nga mbikutusaako muganda wange. The tear gas and the tear gas doesn't kill. For us, we always face the tear gas, but we are still there. Yes, here is a time whereby we are no longer intimidated. You have to first endure and make sure you build and be part of that product. So, my friends, are watching from Alex agambye wow agambye omuntu nakuba essimu omulundi ogusooka n'omujjako nakuba ogwokubiri nakuba ogwokusatu guys anagambye nice voice watching from UAE Dubai. Okay, abe Dubai tubatumiddeko nnyo abanammwe abe Dubai mwagala nnyo struggle mwagala nnyo enkyukakyuka abanammwe. Hey comrades Sefu Jane, oh my god, message nga zidduka nga sizisomye. Unagambye Sefu Jane my president. Guys, president yekka ffenna tugambe Sefu Jane, not only president, but thank you so much. Mukama Katonda yanukule essaala yeeyo gy'osabidde omukulembeze w'eggwanga addako. Good morning, madam. Okay, comments zamwe manjagala ozisoma naye zidduka nnyo ate embeera gye ndimu nga we mukimanyi sina microphone kati mbeera nzirabira eri wala ate nga ndino zisembeza nzaikale ebintawaanya wemba sisomye ka comment ko just not tukwagala nnyo tukwagalira ddala webale kubanga wekomiddeko Bobby Diehards omukulembeze w'eggwanga musanyufu nnyo tuli eno mu bitundu ebitali byangu n'akamu
ebitundu birimu ensozi birimu empewo muganda wange. Safe journey everyone, much love, live from Tokyo, Japan. Big up. Oli Japan Lubega anange Lubega be Japan batulabire bagambe tubagala nnyo eno ffe tuli eno Kisolo, ffe tuli eno tugenda Kisolo naye batulabire nnyo abe Japan bagambe tubagala nnyo. God bless you guys. Okay, Ntabazi. Abantu beno bansanyusizaako ekintu kimu nti erinnya lya Bobby eryokubiri balimanyi nti ye Kyagulanyi. Va ku biri bye tubadde tugamba nti bamanyi Bobby Wine. Va ku biri bye tubadde tumanyi nti bamanyi Bobby Wine. Bannange n'erya Kyagulanyi balitegeera bulungi. Bano abantu bansanyusiza nnyo. Bano abantu bamanyi ekyokukola. Oh my God. Oh my God. Bano abantu bamanyi ki ekyokukola. Nina message gyenfunye. Kamalo giraba wano eno. Nfunye message wano okuva omukyala gwe bayita Teddy. Erinnya nsomako limu nfunye omutwalo. Bana tubulayo emitwalo 2. Yakati tubulayo emitwalo 2. Thank you so much Madam Teddy. Erinnya eddala nga we twateeseza nti lya kusirikira era ddyo terijja kwogerebwa naye nga tweyanzeege Madam Teddy kati tubulayo emitwalo 2. Thank you so much Fred. Waliwo Wekiseka Market agambye watching live from Kiseka Market. Thank you so much Sebo Wekiseka. How could they know not know that? And in the future, President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobby Wine. Yes, he's a man of wonders. Gwe waliwo ekinsesesa ambanyumize ku kisesesa. Waliwo wano wa NRM abadde aluleeta ng'ataddemu akayimba ka Ronald Maija Puse. Abantu olulayo Bobby Wine baddusa oludduka ebya muzeeyi babiressaawo. Oh my God. Patrick angambye you go by. Patrick kyobadde otegeeza sikitegedde please. Laba omukwano abantu gwe balaze Robert Kyagulanyi omusajja atudde mu mmotoka ye bannange lwakuba driver waffe atotte mangu nnyo simubala ayimiridde. Yes. Sabira Oh, and they just but that's the Jespa guy, you're going to coordinator one. Or I told them that's it. Sajja atudde mu kkubo n'asanyukira pulezidenti we amulaze omukwano ogw'amaanyi ennyo bambi. I'm forgetting his other name. Whereby we are so divided. Those factors and the Jamaica always uses that chance to divide the people, and it's intentional. Very intentional. Hello Kapale naye yebeereddemu n'agamba nedda ssebo tulina olaba pulezidenti waffe ow'ekkumi addako omunoonyeza ate akalulu
tubadde tuyimiridde wabaddewo omwami nga ye alina omukwano mungi nnyo eri pulezidenti waffe agambye oba emmotoka enkoone naye nnina waakiri okubongako bw'ati omukulembeze w'eggwanga n'asaba driver wayimirira asooka abuuze ku mwami oyo tereza kamera mutandise kati eteredde baddaye bakama bange mumbuulire oba eteredde kati abalungi bange kamera nontikiri ate kasita omu atandika bannange tereza kamera baby tereza kamera. Oh my god simanyi kivudde kuki. I'm going to send for you mutwalo. Okay, thank you Mr. Yasin. Thank you so much Yasin. Tereza kamera tereza message za tereza kamera ngampuli bangambye kati eri clear. Wow, thank you. Yes. Thank you Yasin. Agambye agenda tuwa omutwalo. Now clear now. Okay. Eteredde kapale yebereramu munange. It's clear. Okay, thank you so much. Omanyi nange mungamba teri clear mba ku bunkenke. Naye kati webanga eteredde it's fine. Now mushalinge kati bawere kubanda batuliko batono nnyo so mushalinge. Yes. Safe journey. Camera clear now. Thank you bantu bange. Munda mubag. Thank you bantu bange mungambye kati kamera eri clear not clear. Tewachali abagamba not clear. It's clear baby. Ate waliwo abagamba not clear. Guys mumpa amawulire amatuufu. Eri ekyakati eteredde. Bangambye kati eteredde. Thank you so much. Nagambye luno oluguudo lulimu ensozi nnyingi nnyo. Obuserengete obungi empewo nnyingi kati waliwo bali abaveere temusaba balaba buli wokubako abamanyi omugamba ayimirire abajja ayimirira ayombere wano. We don't see anything. Ate kati kiri kitya abantu bange mumbuulire oba nagizuuminzeemu. Ate kati kiri kitya. Tell me now clear. Thanks Edward. Thank you so much. Ongambye now kati eri clear nenga mudduse bangi. Oh my god clear dear SK. Thank you so much Mr. SK. Camera clear. Wow, thank you. Not clear baby. Bannange mujja kunsuula eddalu ze mbabuulira tulage. We need the clear of the president musaba mulaba saawa zino mulimba temugenda mulaba saawa zino abagala ba president kuba tugeze wali empewo nyingi so kati buli now clear. Clear it was. Zoom. Erabika yabadde zoom wali nga nzoominga kapale. Kyayika we nayagalidde obalaga kapale we yafiiridde. It's now clear. Bana guys. Kyakabi nnyo. Mutemanyi pressure gye mbaako nga kamera teri clear. Biraya bimpisa network mbi nnyo. Etagala it's clear. Mwe mugenda kunsuula eddalu abamu bagamba nnungi nawe clear dear babe. Safe journey my president. We have my friend wherever you're watching from. We don't have any other opportunity. Wamma nungi wamma kale webalanga eri nungi can try nge my level best so that mbawe kirungi
Yeah, I send. Patrick yagambye agenda kumpaayo omutwalo kuze okugula akazindaalo. Thank you Patrick, thank you so much. Olaba ne kapala alumbye, why not? Yes, si Muganda tayagala nkyukakyuka. Kapale Munnayuganda alina okubeera kwagala enkyukakyuka ka voice clear. That's my home. Okay, tuli mu kifo kyammwe kati wano tuli ludda wa Sebo Dennis. Tubuulirewo wano kuba kati we tuba nga tuli wamu oba omanyi buno bu area clear baby. Okay, thank you so much guys. Please share the video. Mweyongere okusharinga. Mweyongere okushare. It's clear. It's clear only the person wanted to first. You come closer to him, you have to learn a lot. Yasini obuuza kuseka. Kati muli wa madamu obuuza kuseka nze gye simanyi obula kambalageko ku kononga wakwa senses. Oh my god. Sigenda tunulayo. Nawe tumanyi wakwa senses. Obanga agenda okwayo Kiriya nyawe, big up. Okay, thank you Patrick, thank you so much. Waliwo abantu be amanya gaabwe bonga nagakwata nga bo babeerako kuno. Patrick waliwo ne gayo omulala eyatulagiridde kulofu wedda gye tutambulira Masaka buli kitundu bakimanya ate erinnya lye lyerabi naye yabaddeko bambi. That's batugambye tuyingira Lubanda naye guys ensozi nnyingi, ebikko bingi. Eno gye tulimu abatamanyiiyo tusobola babuulirako ku mbeera y'eno naye kirungi ekiri eno nti waliyo green mongi, emiti mingi nnyo. Oh my god, tulaba ekikko olwo olusozi ekyo kikko. Great job comrade. Yatunulayo nze ntya. My grandparent home, safe journey guys. Okay, thank you so much. Thank you so much. Face the camera up. Naye Alex oli muloko ewantu ntyayo tunulayo ngamba face the camera up. Oli muloko anyway. Kankulage koko I said my Okay, abalungi abaagalwa. Oh my god. Abalungi abaagalwa tugenda Kisolo molale yaffe esookera ddala oba saawa ziri meka osobola okumbulirako saawa ziri meka. Ekyo kikko gwe muganda wange ali mu kulaba mbobirayo esaawa zino ekyo kikko ate luli lusozi kati babakola batolimayo kuba tebakkirira. Mapya tugenda gwayo. Wow, good voice dear. Thanks abatana, thanks so much. Bangambye ziri sawa nya butenga abantu balindiridde president waabwe. Abantu balindiridde president. Bangambye essaawa 4:43 safe journey hour. Bismillah. Nange luno oluguudo nakomaddula aba Fort Portal n'olwe Fort Portal nalwo luliwe luti voice clear n'olwe Fort Portal nalwo luliwe luti lulimu amakona mangi lulimu ensozi nnyingi kati nzizeemu ddusange eno Kisolo kasita tutambula ffenna namwe muli mu kululaba
kamera ngitunuza nnyo wansi kati kamera ngenda gikwatira awo si kyekyo. Thanks Kabale ndowooza twavuddeyo dda. Kabale ndowooza twavuddeyo dda. Alex totulimba Kisoro, that's my hometown. Okay. Junior tombana tukyali mu struggle nika ojja kunemesa okola emirimu gya president nze zire mu malala. But anyway, thanks so much Junior. Wow Kisolo. Her voice is not clear. Eh? The video, eh? Okay. President oyo avuddeyo. Cheka tunatera okutuuka. Ne bannange amafuna nze gantamye. Kati ebiko. Lumina otya. Tibali. Ya neka toyanzege mwenna abatusuubiza okuba nga mugenda tuwaayo kasente ak'okugula microphone. Thank you so much. You have a sweet voice. Thank you. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twetaaga akazindaala ako katuyambako nnyo we tuba nga tukola live. Si mweringa eri mu Zoom eno. Mwe mulaba muti eringa gye nazuumizeemu. Tereza kamera batandise. Eri etya dola kati. Talanga eringa eri mu Zoom. Yeah. Ansubire kati eteeredde bantu bange. Mbadde nkyabagamba nti mwenna abatusuubiza okuba nga mutuwa akasente k'akazindaalo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enamba yiyo ereeta amannya ga Suna Hajara eri mu 0708 43 53 64. Ya toyanza nnyo, toyanze. Onangambye ntambuze kamera ate nga ngitwalawo. Tuli mu kumuvinga. Guys, mubeere serious. Kamera ngitambuze ngitwalawo. Yeah. Kamera entabuseeko. Junior, number mobile money yaffe eri 0708 43 53 64 mu mannya ga Suna Hajara. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, tugwagala kazindaalo kakwogerera bakati bino byetulimu byetumugamba like kamera teri kiriya mba njayana kwogerako ze simu mba ninagiteeka ku mumwa gwange musobole okufuna eddoboozi ate jjukira mba mulina n'ofuna ekifaananyi. So kamera owedde kana akaseregeto ketulimu sooka oswale mukoye. Sorry dear. Okay, buli kimukiriya wamma weebale good job. Nice. Eh? They are nice words. Your camera not clearly. Bantu bange, but the video camera first is poor, not showing the baby chisimu yange video eraga etyeno sikitegeera bulungi. Nze ndaba erikiri ate abantu bagikontrolera. Tombuza we tuli simanyiiwo naye ndabawo Lubanda High School. Teeka we tuli bayitawo Lubanda. Nyamiyaga. Abendo guys. Mwangambye muli bendo mumbulireko wano we tuli kati wa it's clear wamma. Okay, bangambye eri clear. Thank you so much. Mwebale kubanga mumbuusa. The camera is clear. Okay. Lukundo. Webale nnyo kubanga ombuusa ssebo nenga kamera clear. Doni tuwe ku ssente. Abantu ba Doni batera kuba sebo Doni. Poliisi weri.
kameramani bamunoonya kiza kameramani awulidde ssebo buuza owa boda please please first thank you nabagambye nti tuli mukawefube wa kunoonya akazindaalo kakwogererako nga tukola live zaffe zino tusobole okuba nga tufuna eddoboozi eririkiri ate n'ekifaananyi kibeere nga kirikiriya. It's massive wama. Thanks Kiza Juma. So nentekawo enamba zaffe ziri mu manya ga Suna Hajara. Tekako kyonna kyosobodde so that tugula akazindaalo. Abantu balindiridde omukulembeze waabwe bambi bagezezaako okuba nga bamulindirira abantu eno ennyumba si nnyingi nnyo naye abantu balaba ku makubo nga bakuŋŋaanye bambi. Nengera maama wa Uganda First Lady Barbie Kyagulanyi Tungo avuddeyo naye okuwubira ku bantu b'eno. Wow, simanyi oba kyendaba nammwe kye mulaba. Blessings. Thank you so much guys. Mwebale nnyo bantu bange, mwebale kubanga kwe muli. Stephen, ongabye Zoom, nkole ntya? Ekimotoka kigenda tukuba obugungu bwakyo. Kasule ngambye do my work. Of course I do my work. Mr. Kasule, any problem? Big up baby. Thanks Aisha Sonko. Bananga I miss you. Kwa mwana kwanga nkusuba Aisha. Wadawa. Ebyadala Aisha Sonko wazikiza jangu tubeere mu struggle. Jangu tunonya akalulu Aisha wazikiza olimba. Abantu balindiridde omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Center obalaba bali ku maduuka gaabwe naye nga buli omu ali wabweru waalyo agamba at least mulabako katono we tuli simanyiiwo tombuuzaawo muganda wange naye ngenda funa laba noono aba banywa biki bano. You don't have Airtel mobile money number? Of course you are Airtel. Chiza, number ya Airtel eri 0708 435 ya Airtel. Sebo chiza. Bobi Yanga alieno waabwe kyatukola. Bobi Yanga sebo yeyagalira waabwe kati buli kimu bagenda kitukola ate munaye tukole ekibali waabwe. Okay Junior ngambye anytime ka message kajja. Thanks Junior, thanks so much. Okay, tweyanze mwenna abatusuubiza okuba nga tugula akazindaala ako kasika eddoboozi bulungi.
Abaana b'essomero nabo beebeereddemu wano bagamba omukulembeze tulina okusoma ebintu ebyo ebituyamba. Waaw, laba omukwano gw'abaana b'essomero bambi gwe balina ku pulezidenti waabwe nange mbeerako. Bobi esimu ereeta mannya ki? Suna Hajara mukwano. Esimu ereeta Suna Hajara. Wereeta Suna Hajara ng'osindika. Mbadde mbanyumiza Bobi nga munnange naali waawe kati alina kweyagala weeyagazi. Take care of me, baby. Take care of you, baby. So, Emmanuel, oba already I sent for you 10. Thank you so much, Patrick. Thank you so much, Patrick. Mukama kwe omukisa bambi webali nnyo webalire ddala. Abantu b'ensiza mu balimi Thanks, baby girl. Okay. Bweno teri bantu babakyali mutulo bali ku live batulaba balaba we tutuuse bakyebaseemu kati bo bamanyi kuba bali ku live batulaba kati bagamba batuuse wano era wetunatukoja balaba nga bangi bayise kuba baba bamanyi nti kati tutuuse. So don't worry, teweraliikirirawo. Mugisha sharing a video endo sebo. Kamera teli clear chichinga muduseko sibalaba. Balina ennuku buli mukoona bo bayisa bane. Mr. Jingo tweyanza nnyo tweyanzeege Mukama asaasire. Mr. Jingo ogambye zijja baby girl. Okay mukwano, Mukama asaasire. Kyagulanyiseetamu olunaku olwaliro agenda atandika. Kimu kiriya nnyo Aisha, buli kimu kiri kiriya naye ate wambulako nnyo sikyakutegeera sikyakulaba. Thank you guys, thank you. Tugenda Kisolo ya mulale yaffe esooka. Nange ngeze ebifaananyi tebirikirire. Mugisha bwenkomawo e Kampala, okay, it's fine, no problem.